abasiraamu bakola byonna ebikolebwa ku mugenzi ye mukulu ne beeyazika jineza ne bagireeta ne bakola byonna ne bamusaalira ne bakkirira emmanga ne bamuteeka mu kinnya kino ekigazi ekyasimiddwa kale ate munda basimayo akalala katonotono ne bakateekako n'embaawo n'akadongo n'ebirala olwo yakulembeddemu eno oba yabeera omuwalimu oba yabeera ani ekyokuba omuwalimu oba seeka mukulu wagaza alufu ku lulimi kisinyo kiryawo bagandika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah anayongerako ki okagata ono n'amaliriza nga agamba yahe Allah akugaziize kabbuli songe kwata ku Islam baddu ba Allah tujja kutuka n'omu naye nga kabbuli bagazza yaki nga kabbuli bagazza Allah gazza yaki nga mwe mwagisimye nga teyabadde nayo mukulu abaka bamanyi kita mwasimye engazi mukulu abakatuliki nabo bakudala katonda wa Isirayiri batya bamala omusira yenna n'anywera otyo ne balyoka batandika oba be bakkirira mu kibuga kulisi fuba eggulu yempera nenye emikono misibe n'amagulu masibe be bakatuliki ne obakwaya netandika ogumyagumya bakyali abalamu tulizungira agumisa kwoli omufu nakati ate baba badala nabo mubufu we mutukola ebyo nga twaga ye mukulu naye ng'omuntu gwagamba okuzuka nenda kakasoba agenze mu ggulu oba bayita ggulugato oli oba kyonna kyaba agenze naye ye mukulu era ekyo bwe kiggwa mukulu abalokoleko balina eziwerako era nga nazo kukudaala bazibu bamala okulaba omulambo nga bamaze ogusiba ne baaniriza kwaya ne bagamba nti katwanirize kwaya tuweeyo oluyimba wano olugenda nate okuleeta omusumba ne batwandika akoze bikulu ebinewunyisa akoze bikulu Yesu nenewunya akoze bikulu binewunyisiza akoze birungi tata nenewunya ekisinga okwewunyisa mu bannaddiini ye mukulu kati bano be baprotestante bakola bati bannange senga ava mugaba empombo leeta abakuwa bweru okutambula kulaba mukulu okuddayo kugeya kiri bwe kiti abaprotestante kati bo bakola bwe bati batya bamaliriza byonna mwawule naye avudde yazza asabye okusaba kuwedde tukkirira kati kuzikola ki kuziika ne batandika kwaya yavudde ku church neteekamu akayimba kwaya ku church yakulembeddemu ku kiro kyonna bwedda basuze bakola ki bayimba kati ne bateeka abakutte ekesi yaabwe n'omulambo bakkirira n'atandika ffe tugenda mu kibuga naye ng'ekibuga kibogerako bakkiriramu ssere n'emimwanyi bawenjula buwenjuzi naye nga bagamba tugenda mu kibuga mukulu njagala okutegeeza tewali mulimu gusinga kukoyanga gwa traffic abatraffic mukulu bakuwa batya owa traffic wakumakya yawukana kuwa traffic wakawungeezi atya tagakkiriza nkutegeeze oba budde bukyali bwakumakya omulaba nga yeekyanga mu speed ya kiguuni owa traffic wakumakya oyo wakumakya bwe zituuka ssaawa 7 ng'omanya obudde bugenda bwe zituuka mu 10 kakati bwe zituuka akawungeezi atandika kwebuuza ku bammotoka opadde olagawa be ba traffic yabo mukulu kyabatuguni kakati mukulu kikyabulamu ngenda kulaga eggwanga lyotosobola kuwahaaga obudde bwonna weoyagalira kakadodi tosobola kuwahaaga abakiso bakadodi tebawahaaga lwaki ate bo ng'ogibawo otya visa muleke situka mwakoze mwenna kakati era njagala kire mu mbeera emahaaga nze mu kisugo sanze kadolika lekahaaga mukulu paka akadodi bekaggwa nga tabagyewadde kahaaga togituuseeko naye banna ebintu ebyozo binsobera bulijjo sikyegenderezanga mukulu bwe kityo bwe kibeera